Ku ssaawa 3:30 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero abazigu abadde babagalidde emigemera wala balumbye mobile money esangibwa e Luzira stage 7 mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala ne banyagulula ensimbi obukadde 7 abazigu bano kitegerekese nti basoose kunyoolagana n'abakozi ku mobile money eno okwabadde Agre Bahati ne Ani Namakuni wabula ye Bahati yasobodde okubeesimatulako n'adduka olwo ne beefunza Ani ne bamubbako ensimbi obukadde 7 wakati mu kuwandagaza amasasi mu bbanga. Kati ngenda okulya amasasi gavuze amasasi ng'ana mu bbanga kati ngenda okudduka we bati ndaba abantu batandise okudduka kati mwetegedde nti noki ababbi bazze. Oluvannyuma abatuuze ababaddewo nga bino byonna bigenda mu maaso baafubutudde abanyaguluzi wabula nabo mu kwerwanako bawandagaza amasasi agakutte Richard Ssenyondo n'afiirawo ate ye Betty Nakigudde yabuuseewo n'ebisago eby'amaanyi n'addusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi nga biwala ttaka. Omwami bamuyita Richard batugambye yafiiriddewo era ali wali ku Benedict wabona omukyala gwe bayisizaamu essasi limuyiseemu bava limugyamu wetuwulidde. Tetubadde tulowooza oba pikipiki yeebaluka naye ffenna buli omu wabadde ne tugwa wansi ebisoso gundi amasasi awamu ne gatuyita ne ku mitwe. Abatuuze ababaddewo batubuulidde ku mbeera nga bwe yabadde. Ababbi batufa obudde bungi nnyo abakuba amasasi bayitirivu era oba nti obudde badde bugenze nnyo batta ekiseera okusooka tutwali tulowooza nti sina babbi naye ng'ekikwede gye bakuba amasasi nga bali confident tugamba nti abasirikale baffe wano abamilitale abatulinaanye ebyasibadde byakavuga wayise eddakiika ntono nnyo ne badduka ne bayitamu mpola mpola. Twebaza n'obuvumu bw'abantu b'e Luzira bwe balaze. Abatuuze bawanjagidde bekikwatako mu by'okwerinda okukola buli kisoboka okubateera poliisi positi mu kitundu kino kubanga obubbi obw'engeri eno bususse. Weesanga nti poliisi ziri wala okuva mu bantu ate zaakendezebwa tezikyalinga bwe zaali. Abasirikale batono nti kaakati w'onoobeera ne mobile money kikwetaagisa okubeera ng'ofuna ate abakuumi ab'emmundu ate ojja kufuna omu kubanga emmundu ekuuma mmundu gina waayo so olina okufuna abasirikale babiri eyo ye miliyoni emu nga n'ekitundu niwesanga nti ate mu mobile money tosobola zikola kati awo abantu ne batendewalirwa kuba nti tebateeka basirikale ba mmundu kukuuma bizinesi zaabwe kubanga tebafunamu. Twali twavumirira road blockers zino naye ekyo ekiseera tuzisabye zikomewo. Waliwo ne poliisi positi ezaali zaggalwa ku bitundu byaffe zikomewo n'aba LDU abaali batendekebwa okukuuma ebyalo byaffe tusaba bakomezebwewo ku byalo ate station ziteekebwe na ku byalo kwennyini. Wakati mu batuuze okwerwanako ababbi babiri bakwatiddwa kuli Vincent Gumo wa myaka 34 omutuuze w'ekikuba mutwe ng'asula mu nkambi y'amagye ku luguudo lw'e Kayunga wamu ne Douglas Mugero w'emyaka 47 ng'asula mu kitundu kya Lakeside e Luzira ate nga y'omulala nga ye yabadde akutte ssente yaddusera omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emiliano Patrick Onyango akakasizza nti batandise okusamba ensiko okumukwata. Twabaguddeko omusango ogw'okubiisa eryanyi n'okutta omuntu. Twasobodde okufuna mundu gye bakozeseza mu bubbi buno. Omulambo gw'omugenzi twagututte mu ggwanika mulago ate omuyigo y'okulondola oli ye yadduka oli omubbi ekyaliwo tukyali mu operation tukyali mu kikwekweto okulaba ono olwo naye tukola ki tumukwata. Poliisi erabudde abaddukanya mobile money okutandika okunyukanga ng'obudde bukyali kibayamba obutagwa mu mikono gy'abakyala kimpadde. Mubeere bagenderevu nnyo temukola okusuuka ssaawa gy'omanyira nti eno ssaawa ez'ababbi batera nnyo okukola ki okugikozesa. Ronald Kitanda ne Letitia Mugoya BBS Terefayina Gambuuze. Kibi nnyo.